Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo. Reception bakozesa ne Can Resort nga bakozesa white ne baby pink era nga balina omukyala gwe bayita Sophie gwe bava naye e Netherlands purposely nga zeko decorate nga mukolo gwabwe. Mukyala Sophie bakwebaza nnyo abagole baffe wakolera ddala omulimu omulungi. Bataddeko fresh flowers ne kibayita champagne abagenyi badde batudde dda nga babalinze. Peregezeze zasose okuyingira olwo buli omu ne yeeteekateeka okulaba abagole. Abagole babo bayingidde mu ssanyu omwami n'omukyala babo bwembo. Give me another microphone, please. Sound DJ. Come on, Anders. Miles, give me another microphone, please. Miles. Sound. Banana, she has sweet like sweet banana. I am very sensitive, she na banana. Start to shine, she na commitment. Someone is what got us in Cabana. She had it with me, I'm the king. We love Cabana, king. Everything nice, everything nice. Malaika, hey, hey, Malaika. DJ Khalid. Malaika, sema mubwana abagambye kwikona malaika,
Yes. Engalo nakalulu. Legero mukwano gw'omwana landa. That they will come back so successfully. Tukwebaza Mukama olw'enteekateeka eno kubanga luno lwe lunaku Mukama lwasalawo omukolo guno oguyina eddiini baasose kusaba n'osizza n'omwana wa Rachel okubeera nga bafuna obufumbo obutukuvu era olunaku luno Mukama lunaajuukirwanga kyetuva kabaka w'abakabaka tuteekawo mikono gyo buli kyonna ekigenda okukolebwa speeches ebyokulya ebyokunywa byonna Mukama weeyongere okubitukuza era tweyongere okuweereza mu Yesu Kristo Mukama waffe. Metron wetule ne Bestman. Lwaki omwami yatuuzizza mukyala we mu ssanyu alina okutuuza mu ngeri ya kimbejja weerwaze kola ekyejo obeera ge bakola batya. Omwana ng'amanyi okubalansinga eryato mukoleko mu ngalo. Okay. Yes. Wow. ku mbaga abako ab'enganda n'ab'emikwano kwe bafunira akakisa okubuulirira ku bantu baabwe ebibali ku mutima ze speeches zino z'olaba. Kati mpeeddwa omukisa okwogera ku Rachel nga muganda wange sister wange ate nga mukwano gwange. Rachel oyo gwe mulaba atudde awo mwerufu ali open era Mr. Buwembo communication togenda kufuna kizibu. Omukyala oyo gw'olaba omukyala musanyufu era aba side eyi temweraliikirira ne bwe munakyalanga mubeere bagumu ennyanyiriza yo agisobola. Tukwagaliza obufumbo obulungi nga Mukama ye mubeezi wammwe. Natomoli misona gaina likolona monite lokolayo sitina olaba kolinda kasa Wechakalire twebaza siza omutima gwolina sikujjawo zintu tuze ku mukolo siza abeera Holland newe twa nga tuli eno akakuba akasimu akakuba mukabulira WhatsApp mbuke ebeera chip naye yakuba simu kale bantumye kugambayo obugambo buno nti obufumbo busaana kukwatagana mwembi so si sente mukwatagane ate mubenga mutuuze enkiiko mmanya enkiiko gye muzituuza mwembi zitula mu kisenge kyammwe siza gwe kiyapaso lekyo gwe sekuritale yeno wategedde ate nogwe treasura siza ekyo kitegeere so n'olwekyo ensonga muzituuze eyo obufumbo tebulimu nti oba okugumiramu nti zinabase wabula kuba kukola ki kutegeeragana. Lunaku lwali lumu bwe sijja kwogera nnaku za mwezi ekyo n'azaalibwa ekyo tekyagalenga sebo omukulu gwe sijja kwatula linnya aliraanye tebalowooza nkutumidde nnyo nze saamanya gye bakutuumira linnya eryo era simanyangako tebalowooza alikuleeta gyendi nalabira awo ng'omuzze gyendi mwebale nnyo mwebalire ddala era mutuweesezza ekitiibwa na bano bwe tutudde nze mbadde situulangawo ereero
ku luguudo lw'Entebbe wano sijjangawo guno gwe mulundi gwaffe ogusoose ab'ekima okujja wano sijja kwekokoota genda mbingi nnyo ng'eddakiika baziwe enyimpimpi kankomaawo tuli basanyufu Lakeeri munnange weebale nnyo naye kaakati olwaleero Lakeeri ndowooza otegedde nti nsanyuse Lakeeri yatera nnyo okumbuuza naye maama tosanyuse kwegamba nze simanyi nnyo okusanyuka kukola kitya naye ndowooza kati olabye nti ensanyuse sebo mukulu taata oweebuddeyo sebo weebale kutegeka bannange taata oyo atadde mu bintu ebyamaanyi bannange weebale nnyo sebo weebalire ddala tusiimye nnyo bannange tetulina sinda byakwogera okujjako okukomerezaayo ne Kazabbu yakaga nti weebaze Mukama gwe mmembe yange ne byonna ebiri munda yange mwebaze erinnya lye ayogera nesala onkawoya owekanyanya naye nga ffe tuva mu nyumba ya Kisimbira twekalulubona tuli bange omuzira gwaffe kugamba nti tutu kankyalito tatuula asooka busuulu bifuuka lusenge mubeere begendereza obufumo kyobukola kyebubeera bwembo lwekyo bwolonze omaze toddayo kulonda era mmanye nti omaze kwetegereza bulungi nnyo Uganda yonna n'ogyetegereza nolabanga nekyo yasinga wekuba onywererako bulekyo bonna omagamaga tebakwayo abalungi mu nsi lekyo yekka lekyo yekka olufirako ako magezi gakuwadde naawe lekyo tomagamaga omaze kwetegereza nowetoola Uganda yonna tolabyeyo mulala olabye buwembo oba onywererako yekka bwemulako nekintu ekyo obufumu bujja kuwangazi okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka